kakati akatambiko olaba kano akasooka ekikalina kimogose ne kikuba omukyala ne kimuttirawo. Ono nno gwe kisse yali Kadaama, yali akolera Saudi Arabia eyo. Nga tannaba kufa alina poloti ze bbiri ze yagula, ng'omuntu eyazimuguliza yali mukulu we, bazaalibwa mu maama omu, bazaalibwa mu taata omu. Ono abadde abanja poloti ze nga mukulu we yazimumma, abanjiza poloti zino okumala ndowooza emyaka 5 nga poloti tebazimuwa. Bwe yali ku kyeyo yagula poloti zino 2, naye bwe yakomawo okutuuka ogenda okulambula poloti zazizimbemu n'okuzikozesa yayisangamu bantu balala. Omuntu eyali azivunaanyizibwako e Uganda yali mukulu we kuba yazimuguliza. Yamubuuza poloti zange ze nagula ziri ludda wa? Mukulu we n'amugamba poloti zo ezo nazituunze naye nja kuwaamu ewalala. Kati ewalala wabanjizza mpaka bw'afudde. Era ettaka lye yeegulira lye limusizza. Omuntu amusse amukoze kino ye mukulu we bwe bazaalibwa mu maama omu taata omu. Kati mukazi wattu abadde akolerawo mu Ndeeba, ekizimbe kye baliraanye kye bazimba kimogose ne kimugwira. Mu bantu bonna babaddewo ye gwe kinonoozezaamu ne kimuttabala bawonye. Wabula nga tannaba kufa yakola eddaame kubanga mukulu we abadde ayagala amutte ekyama omufu agende nakyo nga bano abalala tebategedde. Naye omufu yakola eddaame, omugenzi yakola eddaame nga tannafa. Eddaame nga ligamba nti mukulu wange gundi yanguliza poloti 2, wabula poloti ezo nzibanjizza nga zimpulira zaagala nakunzisa. Abantu abagenda osigalawo abalamu mu nnyambe mubanje poloti zange. Poloti ezo z'abaana bange. Bwe mugenda okusomera ekiwandiiko kino oba eddaame lino ngenda kuba nafa. Mukazi wattu tewayise kataayi afudde, mukulu we amusse lwa poloti ze 2 ze yagula, mukulu we nga yazitunda. Kati ono omukyala gw'olaba wano emabbali ye muto waabwe, era njagala tumuwulirize ng'alutuviira ku ntono byonna gye byatandikira mpaka ono bw'afudde. Njagala nsooke nkutuuseko akatambi k'ono omugenzi olabe engeri ekikalina gimusseemu n'ebaddewo ng'afa. Then bwe tumaliriza nkutuuseko akatambi ka muganda we ng'atunnyonnyola ekyamussizza. Mukulu we engeri gye yamusseemu. Video nkusaba ogimpereka like, tambuletuke ku buli muntu. Video yiyo. Wano omukyala waffe bano abazimba ebintu ebitali ku pulaani. Kizimbe kimukubye n'afiirawo omukyala abadde akolera wano mu Kayumba. Wano abadde akolera wano. Abadde akolera wano naye tumubiseeko ettundubala ali awo. Kibe ekyawaggulu kiraba ekyo. Tuli wano mu Ndeeba okuzimba ebintu. Tosobola lemerayo, tosobola ino ekizimbe kimugudde. Yafuta n'omwana awagamidde omulezi bamututayiza ayinza okuba paati ya wansi baleebedde awo batajja nakyo babaddeyo bangi naye abo kibadde ade ekitalo nnyo, kitalo ddala. Tuli wano eno mu Ndeeba, omukyala ebintu biwanise waggulu ku kalina nebimukuba era bamayika ekyalyawo tenabana kuvaawo naye nga yo poliisi etuuse abantu bakuŋŋaanye bayitirivu. So munaye oba omanyi nti olina ow'eŋŋandayo ali mu Ndeeba munoonyeko ng'obudde bukyala. Baanamu abali ku kyeyo naddala abaana ab'obuwala okutta akasente kasindise okaweereza baganda bakugulize ettaka. Ndi eno mu kuziika muto wange yafudde neyafudde lwa ttaka. Yagula ettaka n'agula poloti 2 n'aweereza muganda waffe sente muganda kunamuguliza poloti ezo. Agenda okudda azimbe yasanzeewo bantu balala. Abuuza muganda ng'amugamba poloti ziriwa
nga poloti ze nagula baazizimbamu nga mukulu waffe ng'atandikamu obuzaabuza nga mugamba ngenda kuwaamu ewalala abanjiza okumuwaamu ewalala myaka 6 ng'abangi kati ekizimbe kyamukubye n'akola ki n'afa naye mukufa balesa eddaame nga omufu bana bamuziika omufu yalamba n'agamba manja mukulu wange poloti zange 2 ne bwe naaba nfudde poloti zange nazimenyekera ku kyeyo nkwatanga poloti zange abantu abalamu abalibera munyambako ne mubanja poloti zange nebanja poloti zange 2 bazirekeranga abaana bange kiraba n'agamba muddaami nga ligamba nti manjiza poloti paka okutuuka wempulire ne ngamba kanve ku ttaka ligenda kunzisa era yawunzise afudde era yawunzise akoze eki era yawunzise afudde njagala okugamba abaana abali ku kyeyo mwegendereza abantu bemusindikira essente mwegendereza abantu bemuteresa ebintu byammwe bannange temukyamuka mbu olwokuba oli mwana wa maamawo temukyamuka mbu olwokuba mwana wa taatawo temukyamuka bano abantu bazibu oli akutta n'akulesa obwana leta kati yafudde tulimuziika wano tulimuziika kakati abantu abakyesiga abantu byebyo essente teziriiko muntu wa Luganda muganda we kenyini gwe bazaalibwa mu taata omu maama omu amusse lwa ttaka mukazi watu yagenda ku kyeyo e Saudi Arabia oba yali Saudi Arabia oba yali Dubai oba yali wanenga yali ku kyeyo yali Kadaama n'akuba ekyeyo kye ne yeesiga mukulu we bazaalibwa maama omu bazaalibwa taata omu amuguliza ettaka mukulu w'ettaka yaligula naye bwe yaligula yamala ate n'afunamu omululu n'agamba ndowooza kano kaganda kangulako kati ettaka eryo yalitunda n'aliguza abantu abalala eryandibadde erya muganda we n'aliguza abantu abalala mu kuliguza abantu abalala ono mukazi wattu ava ku kyeyo akomawo ayagala okusetolinga munnawe atandika okuzimba mu ttaka lye oba alikozese agenda okutuuka wano ng'ettaka lye yagula nga baalizimbako abantu abalala kwe kubuuza mukulu we ettaka lyange lyewanguliza liri ludda wa lino nga lyembadde mmanyi ndabako abantu abalala ono kwe kumugamba nja kukuwaamu eddala n'asirika alinze bamuwe ettaka eddala kigaanye abanjizza ettaka mpaka bw'afudde mukazi wattu abadde akolera awo mu Ndeeba ng'alina akaduuka w'atuula n'akola okumpi n'omulimu ogwo wabaddewo ekikalina ky'olaba ekyo kye bali mu kuzimba abantu babaddewo nga batuddewo n'abantu abalala naye ebintu ebimogose bikubyemu ye abalala basimattuse badduse naye ye bimukubye n'afiirawo tasimattuse tawonye ebibulooka ebyo ebitiititi ebibawobaawo bimugwiridde ye n'afiirawo mu bantu bonna ababaddewo ye n'afiirawo naye nga tannafa yawandiika eddaame yakola eddaame n'agamba nti ettaka lyange lye nagula naligula na mukulu wange yalinguliza ziri poloti 2 nzibanjizza nga nkyali mulamu we munaasomera eno we munaasomera erino eddaame nja kuba nafa wabula abantu abaliwo abalamu mbadde mbasaba mummanjiza ettaka lyange poloti zange ezo 2 muzikwate muziwa abaana bange mukulu wange gundi ye yazigula yazirina ettaka mbadde nalibanja nalivaako nga nkimanyi ligenda kunzisa era we musomedde eno eddaame nfudde lwa ttaka lye neegulira kati wootiira abantu kati ndowooza alabika mukulu we ayagadde amusirise abantu baleme kimanya nti ono muganda we amubanja ettaka mubanja poloti 2 kati ayagadde amutte amusirise ono afe n'ekyama oli emaali yatwale alye yeyagale
naye omugenzi yafa nga awandiisa eddaame abantu abadde bazze okuziika bonna ne bakitegeera nti ekimusizza ttaka. Kati ekisinga okwewuunyisa, mukulu we taziise na kuziika, taziise n'okuziika taziise kubanga ye mutemu, taziise na kuziika. Ebiseera ebisinga abantu abatta abantu tebatera nnyo kuziika, era oyo gwola bazze okuziika abazze kusiba muzimu na kuteekateekawo bidagaladagala bitategeerekeka. Naye abantu abakola bannaabwe ebikyamu ne babatta tebatera nnyo kulinnya ku lumbe. Tebajja beekwasa bintu ololo kino kiri kubanga beeraguza. Kati asse munne bwa ttaka muganda we, baazaalibwa maama omu ne taata omu, ekitegeera. Naye ekirungi abakungubazi n'abafamire buli omu akitegedde nti ekisizza ono ttaka. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. So tewali buzibu mwesiga abantu, naye kitono. Michael Uganda YouTube channel kwoli mubere nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mukola omulimu gwa mannyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo mwenna basubscribinga gattako nammwe abakomenting, endowooza yammwe ekola kyama nnyo mu nsonga zino. Mubeere bulungi. Bless and love.